yawo olw'ebintu ebitaliimu naye nga tetumaze kunoonyereza. Lwaki oli akutte ejjambiya n'atema munne? Kati bwe tutunuulira ebintu bye tutuuseeko n'okubeera nti Mukama Katonda tumusaba okumanya, tubeere nga tumanya lwaki tubonaabona mu mbeera eno. Omwana ayinza okwebuuza nti ndi Muganda, twogera Luganda, ndi mu nsi Buganda, naye ate lwaki ate tutemulwa nnyo mu kibanja kyaffe? Lwaki tuttibwa engeri eno? Lwaki tubonyaabonyezebwa? Ate nga ekyo kyokka kikuwa okunoonyereza. Ki kye twakola okubeera nti tubonaabona emyaka gyonna? Omuganda tasobola kutuula ku bufuzi n'abunywerako, wabula nga Mukama Katonda atutunuuliza mu buli obufuzi bwaffe. Mukama Katonda bwe yatuwa obwakabaka bwe bw'emirembe bwe tulina okutambuliramu, ng'ate mu bufuzi bwaffe obwo mwe twayaniriza n'abalabe bajja batandika otuyigganya okutunyagako ensi yaffe, ne batandika otukozesa ebintu ebitaliimu, ne tutandika okukola endagaano ku nsi yaffe. Naye nga bw'otunuulira ebyafaayo, senga ojja obiteeka mu mwana ono omuto, enkola eno kwegamba bye baabeera nti baatuzibikira emimwa nga n'omuntu omukulu akyogerako mu kyama, anti Muhanga yayogera bw'ati, anti nedda, tuveeyo tutandike okutegeeza abaana nti owaayi mutabani wange, nti oyinza okukyusa eddiini n'oddamu eno, n'otambula n'oddamu eri, n'ova mu y'Abaprotestante n'odda mu y'Abasiraamu, n'odda mu y'Abasiraamu n'odda mu y'Abakatoliki, n'odda mu y'Abaseventh Day. Nga bw'okiraba ekiri mu nsi wawoofunira mu ddiini, naye toyinza kukyusa ggwanga. Toyinza kukyusa ggwanga. Kati omwana n'omutegeeza nti ebyafaayo byaffe ebyakyaya Ssekabaka Mwanga kubanga yayimirira ku magulu ge, n'agamba nti eno ensi yaffe Buganda, nsi y'abajjajjange, nina okugirwanirira, tetundwa, tegabwa. Naye omulabe eyajja n'agamba nti kanteekewo kino. Mwanga yasse abasomi, naye ng'ate mumaze n'okumukyusa mu ddiini, mumuwadde n'erinnya erya Daniel Mwanga, amaze okulikkiriza. Kati Omuganda tayinza kukirowoozaako nti omuntu avaayo ne bamuzisikako ebintu by'ataayogera, wabanga yakikola, naye yakikola ng'alina obuyinza mu maanyi ago, ng'alina abantu be baagala okubeera nti batwala ensi ye. Ekyo twali kirowoozezzaako. Naye n'owulira ng'Omuganda ono we yakizimbira ku ddaala lya waggulu. Abantu bava e Kenya, abantu bava e Tanzania, abantu bava e Rwanda, abantu bava e Burundi, nti bazze Namugongo ku lunaku olw'Omwanga lwe yatta abagonja abajulizi. Ekyo kyokka nga kikutte ku Muganda. Naye tetutaddeewo lunaku Amini lwe yatta abantu mu Lubiri okuva, tetutaddeewo lunaku Obote lwe yatta abantu ng'awamba Obuganda, tetutaddeewo lunaku Luweero Museveni lwatugumbuddemu bantu, wabula tutaddeewo lunaku
olw'omuntu eyatula ku nsi nga kiringanga wonoobeera mu nnyumba yo abatemu ne bajja bakuyingirira ne weerwanako n'ottako ate olinagamba mu nnyumba yo olinagamba nti wassa abantu abatemu nga babadde bakulumbye ekiro wano bakigamba mwana wattu era omuntu watakwe akutta ate yebabo nti wassa omuntu ate egigobwa omutta tiwassa omuntu ng'ajja okubba n'omuttira mu nnyumba yo wano naye ng'abadde abeera katugamba abadde abeera Manchester abali wano buzungu ng'abadde abeera mayiro 100 wabula najja ng'azza kuyingirira ng'alina n'emmundu gwe n'okwatibwa omukisa n'omukuba ekintu n'omutta gwe bateeka mu kkomero gwe musango gw'obaako kati gwe musango ogwateekebwa ku mwanga simanyi oba kitegeerekeka bulungi mu ntegeera yaffe tuyinza okiteeka mu kyokulabirako ekyo gy'emisango bannaddiini gye bazze bakola naye nga beeyita bannaddiini nga batukyayisa obuwangwa naffe twalibadde tutegeera Katonda gy'emisango bye biguumaaza bwe buzibu bw'obwongo bwe tulimu okubeera nti tujaganya ennaku ezajja okutuwamba tujaganya ennaku ezatta bajjajjaffe tujaganya ennaku ekitutadde emigwa mbulago nga tuli ku bufuzi nga batufukisa demokolasi ow'emmundu wabula nga tugenda okujaganya tulabe engeri emizinga bwe bagitambuza bagambe nti gino emizinga gye gibakuuma wano mu Buganda temujja kubaako kye mwekyusiza tujja kuba temmundu tuzirina zezo ennaku abantu ze bagendamu siza kuba nga alabye oba kukola ki oba kulya timugenze kulya bagenze kwolesa bwa houseboy bwabwe atugire batendera bw'owulira bwe baba bagaba emidaali bo be bagyegabira naye nga Mulungu yatulabuddemu nnyo eggulo nti ekintu kya bunaku ate ogenda okitunuulira nga kya bunaku si bye bitwibwa by'oyinza okkayanira Omuganda tibabiwe bakabaka baffe oba babiwe abantu baffe abalwaniridde ensi njakuwa ku muganda wange tebwasaba alina byayisaayisamu amaaso naye abeeko ne byatubuulira ku lunaku luno naye nga amasimu gaffe maggule Ssaabasajja Kabaka awangaale sebo akazindalo kako neyanzege abaganda bakatonda omulamu abawuliza laadiyo eno laadiyo y'ababaka tweyanzege olw'obuliza bwammwe bulungi tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe abaganda amazima gali tuwa eddembe omulamwa gwa leero ne gujja bwe guti nga gugamba nti abantu abeeyita abaganda ne bannayuganda okujaguliza mu buddu nti baafuna obwetwaze omulamwa gwa kwewuunya omulamwa gwa kwezuukusa omulamwa gwa kwesomesa ebyo bye twabulira wano bulijjo ebitatusomesebwa mu masomero kubanga yateekawo amasomero yali mulabe wa Buganda era gye bisembedde muganda wange akikonyeeko nti gye bisembedde ng'omulabe n'olulimi ayagala kuluggyawo tubategeeza nti empuliziganya zaffe nzigule essimu yaffe eri noti 4 2 9 1 298 mu ngeri y'emu tulinawo enkola ey'omulembe ya Skype yaffe nebeera nti Ngabo ya Buganda n'empuliziganya endala eya email akasanduku ka email kali ngaboyabuganda@gmail.com
omulamwa nga gujjayo ebyo ebitatusomesebwa mu masomero, kubanga nga bwe tubayise abo abeeyita Abaganda, waliwo n'abaali mu lukwe, waliwo munnaffe awulugumya olukomo, katumufune atukubidde essimu tweyanze nnyo okuwuliza. Ssaabasajja Kabaka awangaale, tubulire ku mannya go ne wajja osinzidde otukubire. Gonde omutanda ssebo omwami Buganda tebwasaba. Awangaale nnyo Ssaabasajja. Mwebale kutuweereza. Awo. Kyembadde njagala okusooka kwe kubagiza n'Abaganda bonna bannaffe abali okumpi n'omukyala Naalongo oyo Mukama gwe yayise. Kitalo nnyo banna.